bo bagamba nti bw'ova emmanju wash your hands naye nga wali awavudde obukyafu ate wo nga tolongoosezaawo nabbi sallallahu alaihi wasallam y'omu ku basajja abaasomesa nti tutandika kusooka kitundu kiri ekivaamu obukyafu ate tusembeyo n'engalo kati simanyi magala bw'oba nga tuli ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam oyinza okuba nga otambula n'empitambi kuba buli lwova ku njigiriza nabbi kyowakanya kyonna nga nabbi yakisomesa byoba okola mu bantu abeera katemba mwereere kati njagala atubuulire magala akola atya ali ku nkola eno eya wash your hands after visiting latrine oba ali ku nkola ya nabbi entuufu nabbi si kyekyokka nabbi yasomesa science kati nanti singa oba okutta ekikopo adija ng'oli mu kunywa enswera nejja negwa mu giraasi tegeka ekivuluku oba kula bonita ayogeredde ebyo ebigambo byabyogeredde ebbanga ddene omanyi bakukubira engalo bati ate ku myaka gy'olina mukadde wa yategeka era ekyo ky'ogambye abantu bonna yategeka ne bamutungira egundi ekooti nga omubiri gwonna tadde muli bwati omanyi Allah yamuwa musajja yaliira ddala emmere yayambala naye wallahi ekivvulu nga abantu oyimirira wano n'obabalanga we bazze ekyo kyali kikumala kutegeeza butegeeza kuba kati nze era mwagala oli musajja mwekaza nnyo oli mukalukalu abantu kye bakukola wali badde tojja kulaga nti ate era okyayogera kuba kitegeeza by'oyogera tebirina kye bibagattako olina mukalukalu nnyo nze nali mmanyi nti toddana kuba kati abantu awe bali kulagidde nti olina bye wali oyogera ebitegeeza abantu nti birimu ku nsonga olidde asallama naye nga gwe bagenda okulaba wallahi nga mufu naye nga baga nti nabbi yagamba kino abantu abagezi bonna omanyi wano Africa tulina ekizibu ky'obutasoma and we don't do research genda osome ku bantu abaali babaddeko ku mwaliro gw'ensi abasinga kati magala okuvuma nabbi waliwo okuvuma omuntu gw'ovuma nenga okumuvumaako tekulina kye kumukendeezaako ate nga tekulina kye kumuva era nze sigamba abasiraamu mukomye okugaa nti mujja kulwana ne magala muvume magala era magala yavumye nabbi bw'aba yavumye nabbi naffe tujja kuvuma magala nedda tekyetaagisa omuntu gwayogerako si wakulwanirira Allah we yamulwanirira dda nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe zibanga ntalo yabeeranga ku front line. He's the general of the generals. Okiraba teyatumanga butumi boyogera ku bantu abagezi abali babaddeko ku mwaliro gw'ensi magala gwandu research mukadde waffe tokoma okwogera bigambo biswaza magala mukadde waffe toddamu kwogera bigambo biswaza weeswazanga gwoga nti ojja kuvuma nabbi abasajja abagezi ab'eddiini y'amagala abatali nabbi waliwo buli abajjanga okumwekoonako nti bavume abavaawo nga basituka busitusi nga nabbi asituka busitusi owulidde waliwo omusajja baali bamuyita Abu Dharri al-Ghifari yakomekereza asiramusi naye bamugamba nti yali ava mu Bagifaari ne bamugamba nti ogenda naye tukwegayiridde tukusibidde entanda waliwo omusajja ayogera ebigambo ebijja abantu ku nzikiriza zaabwe ez'okusinza amasanamu ebibumbe abantu abawaggudde lwe lutalo nti nabbi akola abantu okuva ku masanamu n'ebibumbe n'ebirala kubaga nti njalo mbuulire ekibi kye yakolera ekiwalanye nabbi okugamba abantu nti bannange buli
wenyigira akagamba ako ka subscribe okubeerako toyongako olunaku lwaleero ndine Shakib Sekimwanyi omulangira w'ebukoto Seeka Takibira Takibira kale abatulaba olunaku olwaleero mbajjukiza abawamato estates management nga banene bakuyambako okukolektingira renti gwe wenna landiroodi ali eyo olina amayumba mayitirivu gakususeeko Seeka oli biza kati nga gwakola mu Takibira otambula eno neno tolina budde busolooza abawamato estates management bakuyambako okukolektingira renti wo ne bamukutuusaako nga jjudde bino mbwe abapangisa akuwaddeko ebitaano nakugamba enkya jangu nakuwaayo ebiri Wamato estates management tebikolayo bo bayingira waawo bajjeyo webale nnyo bamujjako omupangisa ssente zonna ate si mu bubi wabula omupangisa yennyini yeesiimira n'akolaki n'awaayo ssente duka misinde oteeka ennyumba zo mu Wamato estates management gwayagala okubeera n'ennyumba ezirina security ennungi nga zirina cleanliness hygiene ennyumba zo zikuume nga mpya okuva omwaka bwegutandika paka bweguggwako ebeera Wamato estates management bakubire ku namba yaabwe y'essimu Dr. Julie okuva mu Jots Herbal Products akugamba nti omwami alina prostate enlargement oba akaleeguuka akujjanjaba abasajja mwetangira ennyo obulwadde obwo bubi bukwatira ddala abasajja okuva ku myaka 60 n'okwambuka waggulu teebereza okukaddiwa n'obulwadde obwo ate nga bukwata mu private party so Dr. Julie wali okubeera nti beba abasajja bolaba bakaddiye mu private ilahi rabbuna ne bakuteekamu akaseki Allahu akbar okaddiwa bubi so adijja ogenda kundeeta amaziga bannaye saagala okaabibwa endwadde ezikwata mu private party ziba zizze kukima bannange n'okukulemesa ensi eno nange wala eseka ndeka nkuba akalango bulungi adijja nja kukaaba tokaaba Seeka nebaza abantu abo bajja okuyamba abantu endwadde ezikwata private party Allahu akbar mbebaza nesikwebaza ate kati Seeka nawe nemeseza bulemesa kukuba kalango ate okaabye olowooza najjanja bekyo abalina ulcers sukaali pressure endwadde zinnamutta Jots Herbal Products wali okubeera nti nakuyambako obeere ng'owona ate nga alina ne painkiller owa habo kati okwejjanjaba kwadda mu habo toyonoona nnyo ssente mu ddwaliro jangu bakuwa eddagala eryaffe eryawano ery'emiti Seeka nsanyusa okulaba alhamdulillah sabaleko nange nsanyusa okundaba osanyuse nze okulaba tosanyuse gwe okundaba alhamdulillah byonna kati bize adija kigozi webale kuweereza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbalamusizaako mwenna abalabi ba HK Media musinzidde okuba nti mutulaba nsaba Allah abampeera ebirungi ku nsi kuno ne ku nkomerero abasiraamu n'abatali basiraamu mwenna saba Katonda abawe ebirungi bibabune Allahumma amin abalungi abatulaba olunaku olwaleero ono ye Shakib Sekimwanyi Seeka ensonga eriwo olunaku olwaleero sagala kubiisa bantu njagala tutandikirawo wenyini ku Muzeeyi Magala Muzeeyi Magala yatudde katuuti n'akunkumula bw'ati bamasheeke bonna n'abayisaamu eggaali bweti n'abaleka nga basinsibuse ku nsonga z'Obuganda n'eddiini Muzeeyi Magala akatambi nange nakalabye kubanga akatambi ntegeeza video anti munaye Seeka akatambi tumanyi kali akalala kano kabadde kamagala video ya Muzeeyi Magala eyo video Seeka Magala namulabye yakoonye kuba walimu ab'enjawulo bawalimu baffe ab'ebitiibwa bensi tajja kuddamu kumenya bwe yabamaze n'abuuka n'ayogera ekigambo ekyalumye buli musiraamu yenna n'agamba ate mmwe byonna mbyogedde naye ate bwe nkomawo nja kuba nvuma Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam
nendaba comment section yonna n'emitimbagano wetutambuye ng'abantu batabusa abantu banyize Magala ayogedde ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ninumvuka muitarama Rama Wonders bambi naye musiramu obusiramu bwe bumuluma abutegeera yavuddeyo nagamuze Magala gwe ku musiramu bambi ng'olaba omuntu talina buyinza singa kale abadde n'obuyinza nga Magala yalisuze mukomera Magana nja kuvuma nga kyasobola oboli awo okuba nti akola bambi ku ddiini ye n'obulumi bwakoze eki bwalina n'abasiraamu abala nimbalabanga mutabuse naye muzeeyi Magala first of all nja kusaba abasiraamu mwenna mutambuze vidiyo buli alaba kilipu eno gisharinge etukire ku muzeeyi Magala muzeeyi Magala okuvuma Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama si mawulire ate era Nabbi sallama wallahi munene adija Nabbi munene waliwo abantu kati muzeeyi Magala toyina wosobera siswana kukiisa mukamwa nti okumukompe yalinga ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga omusajja gwe yabadde ayogerako ensi yonna Allah yamusitula yamugamba nti warafa'na laka dhikrak Nabbi Allah in fact aya ya Qur'ani nambe yo gyenjogedde si bigambo nti byagundi Allah yaga nti warafa'na laka dhikrak gwe Nabbi twakusitula nobanga oli wakwogerebwako okuva ensi gyetandikira paka gyekoma Magala tetujja kuvuma ng'abasiraamu nedda wabula tujja kutegeeza Nabbi omumanye oyinza okubanga omubulamu buki obubulamu bubuzi Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu nsi ayogerebwako emirundi gyotayinza nakubala gwe Magala ani akwogerako okujjako ng'obadde ovumye buvumi muntu mukadde wange ani ayogera ku Magala era Magala bakwogerako ng'ani Magala okumwogerako okulaba nti boogedde ku Magala amala kukola kyambyoni n'okwogera ekintu ekityobola ekityobola ye sijjaga nti ekityobola emyaka oba ki kale bw'ayogerayo amawano abantu nga baga nti ani yayogedde amawano nti Magala ni Magala yani yono omusajja nga batandika okwogera bwafaanana kale nefaanana ye erifane nayo nebanga ejjiraawo so mukadde waffe Nabbi ayogerebwako emirundi gyotayinza kubala mu swala mu bifo byotayinza kubala mu nsi tuli wane essaawa zino Afghanistan boogera Nabbi waliwo abatudde ndaba abatudde mu muzikiti baga nti Nabbi yagamba buli omusiraamu kyonna kyagenda okukola ensi yonna Nabbi abamwagala Nabbi abatamwagala Nabbi kakati warafa'na laka dhikrak Allah yasitula okwogerebwako kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atakoma ku ekyo omanyi omuganda yagaa nti okutambula kulaba okudda kunyumya ekyogeza Magala alabika azaaliddwa wano nga talina nsi we yatambudde era Magala mumusabe ku passport yese musooke mulabe mu passport ya Magala I don't know whether you have the passport ne bwe yalitambudde mu bwati mu nsi yali badde amanyi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam genda ke China genda ko luddawa genda ko Egypt ogenda olabe omusajja yayogera ebigambo awatali mutimbagano ne bituuka mu Uganda n'osanga abasajja nti assalamu alaikum nga babikoleramuko ate n'obeera ng'oddamu nti wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh so oyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so tugamba mwami Magala tambulako otegeere ensi
togera nsi bweta magala gwe twogera naye alabika tannakola ki tannategeera nsi magala nze mbaddeko Saudi Arabia emirundi n'emirundi naye Hadija naye wagendayokko alhamdulillah tubeere Saudi Arabia buli ddakiika eyitawo nga bus bano bava Indonesia bus zitikkula bano bava Japan bano bava Nigeria bano bavaawa bazze ku bigambo ebya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebamulabyeko nabaga nti waliwo Nabbi sasa we yali atudde ne basaba nabaga nti negomba okulaba ku baganda bange basaba be yali atudde mba Abubakari babirali bani ne bamugamba nti ya Rasulullah awalastu ikhwanuka ffe abali wano tetuli baganda bo Nabbi nabagamba antum ashabi mwe muli bakwano bange nabaga nti walakinnal ikhwani baganda bange bembadde njogerako bebo alladhina yu'minu bi abali bere Uganda abali bere Ethiopia abali bere Japani abali bere buddo luddawa wala myarawuli nenga tebandaba kati gwe magala tambulako ogenda otuuke mu Saudi Arabia otuuke ke Madina otuuke ke Makka byonna bibuga binene ne buli sawa yonna basi zitikula abantu bezitikula obasinga ki bagenze kulaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nenga gwe bagenda okulaba wallahi nga mufu nenga baga nti Nabbi yagamba kino abantu abagezi bonna omanyi wano Africa tuyina ekizibu ky'obutasoma and we don't do research genda osome ku bantu abali babaddeko ku mwaliro gw'ensi abasinga kati magala okuvuma Nabbi waliwo okuvuma omuntu gw'ovuma nenga okumuvumaku tekuina kye kumukendeezaako ate nga tekuina kye kumuva era nze sigamba abasiraamu mukomye okugaa nti mujja kulwana ne magala muvume magala era magala yavumye Nabbi bw'aba yavumye Nabbi naffe tujja kuvuma magala nedda tekyetaagisa omuntu gwayogerako si wakulwanirira Allah we yamulwanirira dda Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe zibanga ntalo yabeeranga ku front line. He's the general of the generals. Okiraba teyatumanga butumi boyogera ku bantu abagezi abali babaddeko ku mwaliro gw'ensi magala gwandu research mukadde waffe tokoma okwogera bigambo biswaza magala mukadde waffe toddamu kwogera bigambo biswaza weeswazanga gwoga nti ojja kuvuma Nabbi abasajja abagezi ab'eddiini y'amagala abatalina basiraamu baga nti awo omusajja oli tetumanyi yali afaanana ate yali ki naye omusajja yali kakensa mu buli nsonga Nabbi bwe buba yasomesa mu buli department yonna magala if you want to compare bwoba oyagala okugeraageranya okumanya ekitiibwa kya Nabbi tambulako ogendeko Saudi Arabia olabe Nabbi bwafaanana. Nabbi yafugira emyaka 23 yafuna obunabbi oba emyaka gye egy'obunabbi gyali 23 ensi y'e Makka n'etereera ensi y'e Madina n'etereera olwaleero ebimu ku bibuga ebinene mu nsi mu cities ennene Saudi Arabia mu nsi ennene Saudi Arabia mweri mu nsi engagga lwakuba Abawarabu abo tebeera bisa nnyo balinga Bachina mu nsi engagga ddala ezaatereera abo era bwoba ffe ababeera mu bya visa aba Saudi Arabia tebeegayirira abantu bagula visa zaabwe oba oyagala gula oba toyagala bireke ate ne baba bakyusa system tebalinga embassy endala nti bajja bagamba banaye twakyusiza system bwe tuti ne bwe tuti omuwalabu akeera n'akyusa n'akyusa bukyusa kati bw'oba oyagala okumanya Nabbi sallallahu alaihi wasallam genda keri wakati abantu b'ogamba b'oyagala okulippirako nti yavumye nti Seeka Kiti kuba kati conversation yava ku Seeka Kiti magala n'agamba Seeka Kiti yayise Kabaka Ronald Muwenda Mutebi
ow'ekitiibwa asiramuke awo kwe kwavudde entabwe bannange muzeyi magala kiki nga ye alaba nti kabaka wa kitiibwa nnyo era mu kitiibwa kye kyalina tasaanidde kugambibwa kintu kya wansi nga busiraamu magala ddengulu nabbi yaliwo era bakabaka bonna abaaliwo abanene tuva ku bakabaka baffe bano Abafrika kuba Afrika twesanga nga bakabaka baffe mu mbeera tubawa bw'ekitiibwa nenga tubuuza nti impact y'abakabaka mu society eriki kabaka yasomesezza atya abantu agasizza atya abantu ne tusigala nga twetunuulira naye yawandiikira bakabaka ab'ensi ennene baki abasajja abalina ebyobugagga n'abawandiikira baga bannange tuli mu nsi olina ekitiibwa oli mukulembeze oli kabaka olyani nabbi message gye yajja nayo yali ya la ilaha illallah ekigambo ekitegeeza nti bannange obulamu weebuli naye tewali kisinzibwa mu butuufu okugjawo Katonda ayina obulamu tayina bagenda kuziika bakabaka bali mu masiro beebase bafa bali mu kubuuzibwa nti bannange mwawangaala emyaka 5 mwakola ki kakati n'olwekyo bw'abanga agambye kabaka namugamba nti munaye siramuka eyo ensonga si yesaanidde okuba nti evumisa abawalimu magala kola research ojja kutegeera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwedanemu oba mzeyi magala alinewako akamulumulu kuba maseeka anti akamulumulu kuba maseeka yali badde atagetinga amaseeka naye kati oli gwalumbye wallahi tamusobola tamusobolera koddala nabbi ebintu byasomesa bingi njagala okujjirayo ebintu ebimu bino mubimpeere magala nabbi byasomesa nga omulembe ogw'olunaku olwaleero nga abantu babitegedde jjo ekisookera ddala ffe bwe twasomera science bagambanga nti bw'omala okuvisitinga pit latrine wash your hands si bwe kiri kakati baprofesa yabanga bawandiika obutabo ne bagamba nti olina kunaaba engalo ng'ova mu ttooyi kakati ate onaaba engalo ate ekitundu ekivuddemu ensonga ate kyo kisigale nga ki tebakikoonako profesa abagezi b'amagala bo bagamba nti bw'ova emmanju wash your hands naye nga wali awavudde obukyafu ate wo nga tolongoosezaawo nabbi sallallahu alaihi wasallam y'omu ku basajja abasomesa nti tutandika kusooka kitundu kiri ekivaamu obukyafu ate tusembeyo n'engalo kati simanyi magala bw'oba nga tuli ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam oyinza okuba nga otambula n'empitambi kuba buli lwova ku njigiriza nabbi kyowakanya kyonna nga nabbi yakisomesa byoba okola mu bantu abeera katemba mwereere kati njagala atubuulire magala akola atya ali ku nkola eno eya wash your hands after visiting latrine oba ali ku nkola ya nabbi entuufu nabbi si kyekyokka nabbi yasomesa science kati nanti singa oba okutta ekikopo adija ng'oli mu kunywa enswera nejja negwa mu giraasi yo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba dira akati togijjaayo bujja kugifulumya kikopo ginyikize munda ate bw'omala gikole ki n'alaga nti ekiwawaatiro ekimu mu science ekimu ekiwawaatiro ekyenswera etera kusookayo kya butwa kati ate ng'ekiwawaatiro ekyokubiri ate antidooti ya butwa buno asomesa science oyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
n'asomesa buli nsonga yonna gy'olabe bawasa batya abantu omuntu oba onaamuwasa olina kumuwasaako ki n'asomesa omusajja ng'agenda eri omukyala we nabbi yasomesa n'ekisenge n'asomesa n'ekisenge olina okumbuuliramuko erimu y'ekisenge biri mu marriage episode ngenda zisumulula inshallah era wano ku gundi ku HK Media inshallah taala. So nabbi n'asomesa ebintu bingi kiki kyoyinza omukyalenjingako nabbi n'asomesa circumcision wano zakajja abantu bazitegeere naye ate mabegako byabeerawo nga bajerega owulidde nga balabanga ebyokusaagirira naye oluwayo n'osanga gavumenti ate yayita abantu mujje musakamusayizinge n'ensomesa endala eya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallama agenda okujja asanga ensi eri ignorant ng'era bw'olaba era obu ignorance tebukola ki tebuggwayo buba bukyaliyo naye mu bimu bye yasanga ensi ng'abaana ab'obuwala babatwala nti kisiraani ng'era oli omuntu bw'azaala omwana omuwala awulira ekizibu nga babaziika n'obaziika kanti asaazadde omwana omuwala ne bakola ki nabbi najja n'abagamba nti abange kimukola si kituufu naga nti abaana bye balireetebwawo bemuziika ku kiyama be ayi dhambin kutilati ng'akubuuza nti wanzitira ki olyogera ki n'abalaga nti omwana omuwala mwana ng'abaki ng'abawala abalala. Mmwe wano mu Buganda ne mu Bunyankole ne mu Busoga mubadde mutwala muti abaana abawala olero nga tonnagamba nti gavumenti ya Museveni ereese nnyo abakazi ku mwanjo nabbi yasooka okuleeta abakazi kuki ku mwanjo n'agamba gwe okimanyi nti okukola nika nabbi sallallahu yagamba nti annikahu mahar okuwasa omukazi omukolo gw'okuwasa gwonna amahale gwonna si tenti si bidaala si taata si yaga nti kiki mahale naye amahale ani agasaba omwana omuwala kitegeeza nti nabbi yakuzanya abakazi nti omukazi bw'agaana okusaba amahale ne bamutuuza ffe abawalimu ne tutuula mu ddiiro ne tugaa nti oyagala amahale gammeka n'atunuulira Ssekimwanyi avuga vitiizi n'akugamba njagala Range Rover aba akugobye kitegeeza omukazi yasalawo obufumbo naye obusiraamu bwe bwamuwaaki bwe bwamuwa amaanyi oyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'aleeta ensonga gy'olaba gwe magala bw'olaba abantu nga bambadde nga Adijono bw'ayambadde bakulabikira bubi ng'ataddeko akakaaya ke abisse ku mutwe addidde ebifo ebirimu amasannyalaze ebyali kuleetedde obuzibu transform ebbiri eya right n'eya left nga zonna zibisse olidde naddira ettwatwini bweriti n'alibikka gwe bw'olaba ensomesa nabbi gye yasomesa abakyala bambalemu gw'olaba nga bikulabikira bubi abange bw'owulira bw'okeberako gwe magala ku nsomesa ya nabbi omukyalenjinga wa tugende mu bazadde nabbi engeri gye yasomesaamu ku bazadde omukyalenjinga wa olyoka ogaye nti oyo nabbi nja kuvumira nabbi bw'onoomuvuma abeeki genda olabe abantu bali madiina tayina era mumuleke oyo mumuleke temusabira na dduwambi wabula abasiraamu edduwa gye mubamusabira magala mumusabire edduwa emu ya Allah tukusaba owe magala okutegeera edduwa emu kwakati gwe noddira omusajja genda olabe emadiina entaana ye weeri emadiina esiziso zifuuwa bufuuyi owulidde omusajja alimu esi ali awo wansi ng'oga nti nja kuvuma oyo nga gwe omulamu ebizibu byamusukkako n'asima entaana nga mulamu n'ateekawo awo ali ku nabbi alimu esi naye nga muki naye nga mufu. So magala tukugamba abasiraamu temuvuma magala nedda musomese busomesa
Muzeeyi Magala gw'ovanga ku muntu eyakola ligasi neno otambula China n'osanga omuchina ngaga nti ashhadu an la ilaha illallah ng'ate akyogera mu Luwarabu. Kituufu. Gwe Magala ani olina abagoberezi bameka? Genda olabe essente ze tuteeka ku Buwarabu seeka. Akaunti ya Muzeeyi Magala eriko abantu. Adija essente ze tuteeka ku essente ze tutwala Saudi Arabia buli mwaka genda olabe tourism industry kiwano competinga ne ya Saudi Arabia. Ne baba bagenze kukola ki nabbi goyogerako nabbi olwale omusajja yafuna obunabbi bwa myaka 23 nafa ensi yekola sente mu tourism industry siba yaye sibabbi yaleka asomeseza tubeere maka Dija noleka essimu yo noleka essimu yo ngeno nogireka mu dduuka noddayo nogisanga bigambo bya nabbi yafa emyaka 14 ali mu ntaana gwe Magala ovume nabbi omusobola kicho osomeseze gwanga abantu kye bayinza otwala ne bakitwala yadde n'emyaka 2 n'emyaka njogedde mingi omusajja obeere Madina tobeerangayo toleka simu awo n'ogisanga alhamdulillah kati oyo gwavuma Magala oyo the man is very ignorant and very white and in fact very green. The man is ignorant and green ovume nabbi omuvuma akendereko ki era bannanga abantu bonna abawala n'obusiraamu mugenda kuvuma obusiraamu mubongera kutambula era eno video mugitambulize Magala ategeera omusajja gwayogerako singa abadde agamba kuvuma baseeka kiti bakadde bange baseeka sali mu bosa ffe tulina obukendeevu ng'abantu naye nabbi wa Allah toyina kyogenda muvuma mwami Magala nedda toyina kugaye nti tourism industry ya Saudi Arabia sawa zino visa tebannazita tuli mu kwegayirira batuwe visa naye nga visa $195 sente mmeke za Uganda Magala muwe calculator abale 15 tuli mu kwegayirira kale ffenna abasiraamu esawa zino mu ggwanga tuli mu kufuuyirira lugalo Ebola singa agenda ne bagulawo visa ne tuwa aba Saudi Arabia ne tugendeyo ne tusabe duwaza fate tuziraba gwera abasiraamu hijja ya $2.5 ekitono buli gwola bagenda mu hijja ne buli mwaka olaba abantu abakaaba sigenze oyo ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kale Allah mpo omukisa mwaka ogujja ngende oli nakwate $2.5 talina kyagenze kusuubula nsaba Allah bahajji ne bajati abawejjana talina kyagenze kusuubula temuvuma Magala nedda mumutegeeze butegeeza ategeere nti nabbi levo nnene era namulaye nabbi levo nnene $2 mwezi mutano abaweri mutwalo gwa $3.7 wow. 37 oli naziteeka wali nga siza kusuubula n'agenda alabe ebigambo bya Nabbi Muhammad akole ebigambo byaba nabbi abeereke Makka abeereke Madina which is $2.5 kwa 3 ziberenga ziweddeyo akomewo na oyo musajja mukadde waffe yategeka ekivuluku oba kula bonita ayogeredde ebyo ebigambo byabyogeredde ebbanga ddene omanyi bakubira engalo bati ate ku myaka gy'olina mukadde wa yategeka agenda kulaga yategeka era ekyo ky'ogambye abantu bonna yategeka ne bamutungira egundi ekooti nga omubiri gwonna tadde muli bwati omanyi Allah yamuwa musajja yaliira ddala emmere musajja yaliira ddala emmere yayambala naye wallahi ekivvulu nga abantu oyimirira wano n'obabalanga we bazze ekyo kyali kikumala kutegeeza butegeeza kuba kati nze era Magala oli musajja mwekaza nnyo oli mukalukalu abantu kye bakukola wali badde tojja kulaga nti ate era okyayogera kuba kitegeeza byoyogera tebiina kye bibagattako olina mukalukalu nnyo nze nali mmanyi nti toddana kuba kati abantu awe bali kulagidde nti olina bye wali oyogera ebitegeeza abantu nti birimu ku nsonga ne weeraba
ate n'otaswala enkya n'okomawo n'oyogera ebyambyone kale ebirala tuyinza okunyumirwa naye ate ebyo ebyokuba nti owalampa abakusinga tekiggwa nabbi level nene ate nabbi buli lwobanga in fact waliwo n'oyo omwami amukyaza oyo omwami oyo owabazonto oyo owabazonto mwami Julius waliwo abantu nno kye babuusa amaaso naye ate nze nkiraba Julius y'omu ku bantu abatayagalirako ddala busiraamu ate nga taswala kukiraga kubanga nze ndabye nnyo interview ze ziwera 3 nga asetinga omuntu afaanaganako magala n'ayogera ebyobuwemu ku busiraamu n'addamu n'asetinga omulala so ekyo tetujja kubuuza busiraamu kye bwakukola naki naye oba obwagala oba tobwagala obusiraamu si bwange era kyova olaba ngamba abantu temuvuma bantu batayagala busiraamu obusiraamu tebulina bibulagira kuba nti mukakanya abantu abatali ba ddiini yammwe era ndi omu ku bantu abajja ne bakangula eddoboozi singa wabaayo omuntu ayagala okulaga nti ate ye ategedde nnyo obusiraamu era obusiraamu bwategedde bumulagira okuba nti akakkanya omuntu atali wanzikiriza ye naye Julius oyo wabazonto emizannyo gye mirungi naddala nnyo nange wejjako kankubuulira okyali mwana muto okubeera mu ntalo z'eddiini bino bye bajjira bino bye bawandiika zino script lwange zonto saaba zonto kakati kino kyabadde ebyo biwooma mbyagala nnyo naye ekyokuba nti abantu balaba ate abantu bategeera so ekyo nkikugambyeko oli omu ku bantu abalabika nti interviews osetinga nnyo abantu naddala nnyo singa baba bazze nga bagira eddiini y'obusiraamu. Njagala okwebaza abantu ababeera mu kantu babayita abakantu. Njagala nnyo okwebaza abantu abakantu bensitajja kumenya linnya nti gundi oba gundi naye omulimu gwajja nga gwakantu naye abakola akantu ne bakola ebigasa abantu oba ebigatta ku bantu oba ebiyamba abantu oba ebitegeeza abantu ekitambula mu ggwanga ne babanga tebakola kantu okuba nti balwanyisa enzikiriza ze batayinza kusobola. N'olwekyo Mzee Magala njala mumutegeeze Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ensi yonna emwogerako bwe baba baziina ku makya buli lw'owulira omusiraamu ng'agamba nti ashhadu an la ilaha illallah bw'amala ogenda okuwulira nti ashhadu anna muhammadan rasulullah era nkakasa nti n'omubaka Muhammadi mutume wa Katonda. Ekyo Magala ne bw'oba osuze mu kyalo ewammwe osula okiwulidde ne bw'oba gy'okeesereza era okeesa n'owulira Nabbi Muhammadi ani ayinza okwaziina erinnya Magala? Tewali. N'olwekyo kati Nabbi gw'oyagala okuvuma tolina kyogenda mukola. Ate Nabbi simanyi Nabbi waliwo buli abajjanga okumwekoonako nti bavume abavaawo nga basituka busitusi nga Nabbi asituka busitusi. Owulidde waliwo omusajja baali bamuyita Abu Dharri al-Ghifari yakomekereza asiramuse naye bamugamba nti yali ava mu Bagifaari ne bamugamba nti ogenda naye tukwegayiridde tukusibidde entanda. Waliwo omusajja ayogera ebigambo ebijja abantu ku nzikiriza zaabwe ez'okusinza amasanamu ebibumbe abantu abawaggudde lwe lutalo nti Nabbi akola abantu okuva ku masanamu n'ebibumbe n'ebirala kubaga ati njala ombuulira ekibi kye yakolera ekiwalanye Nabbi okugamba abantu nti bannange buli lw'oyambala omuntu gwe babajja wano mu bulago wallahi talina kyayinza kuyamba. Ekyo Nabbi bye yali asomesera bye bimuwalanye. Tugamba abantu enkya n'eggulu nti bannange akati ke bakuwadde okuteeka mu kiwatu
accident bwejja tovaawo Allah nga yagireese abagireese yensomesa nabbi akati tekayina tugaba abasiraamu nti tusoma obuladi subhanallah astaghfirullah naye akaladi nga Allah yaleese akaladi sikekataasa Allah nga baga nti bannange Allah nabamusabe Allah temusaba nze nabbi Muhammad oba osaba toyita namunze ye nabbi sallallahu alaihi wasallam kati magala ebyo byokuba nti omusajja Abu Dharr bamuga nti bw'oba ogenze towuliriza yamunoonyeza ennaku 3 ng'era omunene ennaku ezi nga tamulaba naye bwe yamulaba Allah olw'okuba yali yamuteekako ekitiibwa ng'omusajja ali era okwenti nnyo omusajja alabika bulungi nga ne bw'aba ayogera weegomba okuwulira ebigambo bya nabbi yasiramukira mu mukaddima guli gw'owulira ku jjuma inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu nawulira ebigambo nga biflowinga ng'ate byamakulu kuba kati abantu abaflowinga wano be bayita barapa bw'atandika okulapinga kyatandise nakyo bwe kiba kyamakulu ekyokuna kiba tekikola nsonga kano kayimbye nkajja ku mutima nange neebuuza nzaani wamma bwe bavuma okufaanana enkima owulidde kaswida ngenzo ogenda okuwulira gye biggwera nga nakola ki nga muweekeera naye aga nti inna alhamdulillah neebaza Allah nahmaduhu amatendo gonna gage wanasta'inuhu nebemba nyine ensonga yonna nasta'inuhu gwe neekwasa wanastaghfiruhu nebwe kuba kusonyibwa nga nyine ekisonyo kyensaba era yege nyini gwe nsaba wanaudhu billahi min shururi anfusina era nsaba Allah ntaasa obubi obuli mu myoyo gyaffe nze kennyini omusajja naga nti akomaawo nsiramuse omulala nabbi Muhammad era yalinga magala omukyalo omulala bamugamba ebigambo nga bikakkanye nabbi nga biringa ebyamwami magala oyo kati bamugamba nti nabbi mubi n'ebirala nga bamuvumye bingi kati lumu asinkana nabbi Muhammad nga tamumanyi nabbi gwe boogerako kyala mukadde alina byasitudde nabbi amugamba sallallahu alaihi wasallam ta'ala ahmilu anka hadha leta nkwatireko bino byokutte n'akwata nabbi nga n'ateeka ku kibegabega n'atwalirako omukadde bw'amutuusa we yali alaga omukadde aba agenda nabbi aba agenda amugamba nti sooka ojje onkoledde ekirungi n'olwekyo nange kankulamire mu kyensobola okufuwa kankulamireyo ensonga nsaba ogitwale nabbi n'atega amatu n'aga nti mbadde nsaba waliwo omuvubuka ali mukyala ayogera ebigambo muntu mubi nnyo Muhammad mubi n'ayogera ebigambo era bye boogera ku nabbi omuvubuka yazze bamuyita Muhammad mubi nnyo akola bw'ati n'amutemerera ebintu bingi n'amugamba bw'abanga omusanze towulizanga byakugamba n'agaa kati nze nkumazi tambula okole ki tambula onviire naye n'amugamba sooka ojje enkola y'abantu abakulu tumanyigana nze mukyala Sefolooza gwe erinnya lyo gwani n'amugamba nti ana Muhammad bon Abdullah n'amugamba nti nze Muhammad mutanyi wa Budala n'agamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna n'atoola shahada kubanga yalabanga omuntu gw'abadde ayogerera amafuukule ne gwe bamugambyeko ebigambo ebizibu ennyo okuba nti ye musajja omwetowaza amusinkanye mu kkubo n'asitula n'akutuusa ewaka ate n'omala okutuuka ewaka n'abanga agenda n'omukomyawo n'omukuutira ku ye mwennyini towuliriza nabbi ng'ate ogamba ye towuliriza kasajja akazze n'asirika n'atakugamba nti bampayiriza bw'aba agenda mugamba nti komawo mu kukomawo nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kweyanjula omukyala wagwiramu encukwe kakati abovuma nabbi bana imbegayiridde muvume kuba buli muvuma wabayo abaga nti ataani oyo wabawo abasiramu kamusagazi nera mujja kula abantu nga basiramuse so mwami magala tugamba nti kola research tambula ko gende e Saudi Arabia ogerageranye ne wane waffe wano naffe twagalawo abatu aba balungi yenze Hadija Kibazi ndine Shesha Kibonakora leero omulangira w'ebukoto empologoma y'ebukoto kakati seeka awo ku mwami magala tuvuddewo abaana ab'obuwala seeka leero inayo obugambo kikubanga kati obutambi bugenda kuva mu bawala ate mu budde mu baani mu balenzi seeka era nawuliddeko Hajati omwe yagambye naga nti bannaye
we tunalaba yakatambika mwaka seeka tujja kuba tufudde ngayagala akatambika seeka ega kati ddala tewaliyo omuntu gwali perfect ng'oggyeko emitima emikyafu kati olaba akatambika omuwalimu akusomesa osigaza amaaso olaba akatambika omusika wa nabbi seeka omuwalimu ayinza okwekwata ayinza okwekwata anti kakati oba akeekutte oli teyayogedde nti oba yaba akeekwata oba ki bayinza okukakwata omuwalimu ng'abadde yabawoninze mbu ku nsi eno gye tulimu mwegendereze okwegendereza ekyo aba ayogedde kituufu okwegendereza era nange emesagi gyenyinza okuwa abantu emesagi gyenyinza okuwa abantu naye nga kibi nnyo abantu batubuzizza ssente omwezi guno ebitundu bya swakaba bifuuse ebitundu bya swakaba bitabuse mwezi guno naye tusaba Katonda asaasire ensi yaffe asaasire n'abaana abawala okutwaliza ewamu tusaasira abo bonna bekyaguddeko nga tebakyagadde ate ne tuyozaayoza abo bonna abeepangidde ensi ebalabekokko mulimu abeepangira nziramu ebigambo byange nti tusaasira nnyo oyo gwe kyaguddeko nga mutuufu si kye yabadde ayagala tusaba Allah akunyiga ekiwundu ate ne tuyozaayoza abo ate abaayagala ensi erabe ku bitundu byabwe butya bwe byakula kuba oli ayinza okukula obulungi mpaka lwawulira nga abaagalizza mu mulabeko ati kati bwe buzibu bw'okuteeka akuuma mu bitundu bweyagala olaga abantu bonna kiranga akuba jjiini Adija leka njogera ebyange yogera sikwokesa ajakawala Adija ayokeseza so n'olwekyo wabaawo bekigwako nga tebakyeyagalidde naye ate abamu ogenda okulaba nga kirimuko ku muzannyo nga kipangemu nga oli ayagadde ensi erabe naye mu byonna tugamba nti tuddeyo ku nnono omwana omuwala tubaga nti you date a gentleman mukwane abantu abalina ku nsa ensa kyovula nabbi yaga nti salama mufune abantu nga balina ku ddiini n'empisa bintu bibiri funa omuntu ng'alina ku nsa oli ekikusabya evidiyo y'omuntu nga eraga bwe yakula wansi oba ogenda gikozesa ki kubanga yo okugiraba kati abaana b'obusiraamu balina omukwano mungi omukwano yes naye gwo si mukwano ayinza okubeera omusajja naye taliiwo n'agamba munnaye katulabe ogwo si mukwano omusajja ne bw'aba taliiwo katulabe omusajja ne bw'aba taliiwo kituufu akatambi ako ko bw'okalaba nga naddala nnyo ka bitundu gwe by'otalina saka naawe akatambi bw'akalabe sirina ke nalabye naye nti bw'olaba akatambi ak'ebitundu ebiri opposite sex omubiri gukyukamu naye bwe gukyukozaako ki byonna by'oba ogenda okukola byagaanibwa mu busiraamu kati tokkirizibwa kwemazisa tokkirizibwa kuwasa mukono gwo tekikkirizibwa omukyala okuba nti okozesa engalo zikole ng'omwami bwe yalikoze Adija okitegedde tokkirizibwa kutabula ngalo ate n'omwami tokkirizibwa kuddira mukono ogusiigeko sabbuuni olabike olabikire mu katambi ne bw'otaba mu katambi ne bw'obaamu tokkirizibwa kukwata bitundu byo byakyama obigeegenyeemu nga Adija bwe yalibadde nga gwe abadde ali ku tikiti okolaba omuwala wokole andi kati ebyo byonna agamba zambi gavaawo
ate yes ate bine ebikolwa ebifaanaganako bityo biba spiritual nnyo bya mwoyo nnyo era abantu bwe babitandika ebiseera ebisinga bibeera bizibu byakwejjamu birina ne side effects nnyingi ezimu nga ziri physical endala nga ziri spiritual ogenda okulaba tofuna ssente tova mu kifo gwatava mu makomera naye nga owebaka nezishayatini ezifaanaganako bwe zityo mu mbeera efaanaganako bwetyo so n'olwekyo tubagamba nti tuddeyo ku nsa oli ne bwaba akwagala nnyo kale ne bwaba naye takugamba nti mpeereza ndabe ku nsonga semasonga ati seka ne bwaba mwami na mukyala ne bwaba mwami na mukyala ekikuteesa wano kiki ekikuteesa wano ku ssimu ekintu kyogenda okoma kubanga wano wazibu nnyo bwaba wali mu office wano wazibu nnyo wano wazibu nnyo wano bane temugira nsonga ku ssimu obamba omusajja oli mu office omusajja gumiikirizo oddeyeeka olabe ku nsonga yennyini semasonga nga lazima woolabira ng'olina ky'osobola okukola si kaamahale si kaamahale nedda temukwata butambi ku ssimu mujja kule ate abantu mubeera mubeera mu mukwano tomanye muntu kyakwagaliza abantu muyina abalabe obulidde muyina abalabe tewali muntu abantu tuyina abalabe kati teberezanga mulabewo wano gwogamba omwami okusindikira mukyala w'ekituufu yamuwa amahale bekasirituka ku mukyala ne kagenda mu bifo ebitali bituufu oba ne kasirituka ku mwami gwakaweereza omwana ajja kukalaba nejjajjaga nti maama nga yali yasikira famire yewaffe yonna nga Mungu ensonga gye yakuwa nga lazima omwana bw'alaba alabira ddala nga wali wasikira so n'olwekyo wali wakola ki nga inheritance nga wasikira nga wasikira ensonga nga Mungu ate abamu bakukwatirwe n'ensalo omanyi Mungu waliokuwa nga bwola wakuwa obugagga ne baga nti Adija alina ssente ziringa z'abantu 10 ng'ate naye Mungu kyaba yakuwa nga ky'abantu nga bana kati omuntu ati totuusa abantu kusikwatirwa nsalwa Mungu asobola okuwomba ensonga ez'abantu nga bataano ate n'aziwaggwa omuntu omu kati to attracting abalabe so mwebereremu temuwa abalabe bammwe mwaganya tusaba munyazi Mungu subhanahu wa ta'ala fenna tubikkirire ate message gyensembyayo era still ase kalinda ko kusembyayo nene ekintu kyakyenjagala okulo ku nsonga eyo yennyini abaana ba TikTok bagambye bamaseka babatwala mu Airbnb nawulirako ezekyanje eyo sibitegeera seka bannange baseka bagambe munnaye bakulembeze babusiramu yadde nga abantu oluvannyuma lw'okuba abantu bakulembeze naye ekigambo ekyo buli muntu afune levo ye kakati nga baani abagamba abaana bamaseka babatwala mu Airbnb babasuubiza nti bagenda kubawasa ne batabawasa ate ne babalyako ebintu ekigambo ekyo nze nja kumala okukikolako research seka nja kitandikira koze nga sera nja kumala okukikolako research obulungi ate mbeere nga kyenjogerako kyennyini ng'okirabako nga nkirabako nga bwe mba njogera ku kintu ddala n'omuntu omulabe yatwala omuntu mu Airbnb ekintu kye mba nanoonyerezaako nga tekijjaako nti abawalimu baba n'obunafu bwabwe ng'abantu so bw'olaba nga nseeredde n'enjagala okukozesa ekitali kya busiraamu kati gwe ng'omuntu tegukabwawo nabbi yagamba bwati aye seeka wadde watubeere nabbi yagamba bwati kakati ate ogambye otya so kola ekituufu
naye mu butuufu bwakyo naye bwe mugenda nga mulina ddiiro oyingire ya B&B kuba mu ya B&B tebasomesezaayo ya saluna tebasomesezaayo ya saluna yadde ayinza okujja ku mutimbagano nga oyingirira mu ya B&B oba omanye ekiddako kati ebintu bya ddiiru bitera okuggwa nga waliwo afunyeemu nnyo nga waliwo afiiriddwa ng'ono kyadde asuubira naye okuteeba ate tekikutteeyo so ddiiru weeba efiiridde tetera nnyo kuleekaana era ddiiru bw'efa ng'omugezi w'ekibuga osiimula kabina n'otambula n'okola ki n'otambula n'ogenda nti abaana b'obuwala kagambo ki k'obalekerayo ensonga eyo ey'okutambuza obutambi n'okubwekwata kuba tetunaako ku katambi ka mulenzi bwonna obutambi obusinga mwabawala kakati ekibeerawo nti abaami bano bagezi Katonda yakola omwami nga omwami musajja mugezi abaami bano ffe abatera okukozesa abakyala ensobi ezifaanaganako bwe zityo ng'okirabira ddala nga nsobi naye n'ogimutunuzaamu ate naye n'ayitika n'agikola ng'ate nga nsobi naye most of the times obutambi buno if I'm to analyze omusajja abeera asabye akatambi abeera atera okusingako ebyenfuna oyo gw'aba akasabye. Ekyokubiri omuntu aweerezza akatambi omwami bw'atabeera wala ebiseera ebisinga aba alina kyamwegulako lyamuga nti akyennyinawo kiikino onoolya naye ate onoolya oli naye omala kubeera ng'olina ky'olina ono kyakwagalako kwagaliza ebibye bino jangu olye ku bino nyinawo wano akatogo osikirizibwe okujja olye noono naye afune kyakola ki kyayagala. So tusaba abaana b'obuwala mu nsi muno omulembe guno gwe tuliko ekikufuula ow'amaanyi kye kikyokoze mu nsi tosobola kubeera w'amaanyi lwa bintu ebifaanaganako bwe bityo nibaga nti oyo yatambuza nnyo akantu. Kola ebibyo mpolampola, beera ne idea yo ng'omuntu gizimbe, beera n'akalimuko nga kaleeta mpola kazimbe naye nga woolaga okola ki woolaga omanyiiwo nga kakola mpolampola naye nga ate kazza naye okwagala okuba jackpot lumu kijja kutuviiramu obuzibu kikakanye ekitiibwa obeere nga value eweddemu. Tusaba Katonda abaana ffenna ab'obuwala ba youth mwenna abanoonya future Katonda bawokutegeera nti osobola okutuuka ku future ng'era toyonoonye. Abaana bali outside there bakozesa obwongo bwabwe ne bafuna akantu kati ng'omwana ono Mirembe Beddings Mirembe Beddings and Curtains yatuula n'aga nti ensi nsobola ogigatta kate gyebiri bingi n'ayiiya n'ateekawo ekintu and the lady mulungi nnyo alina talanta mu advertisinga atandikira bw'atandikidde ng'asaaga banange nzize ntuuse bakasitoma bange leero salaamu aleikum mwanywedde kacyayi nenzize nyambadde bwe nti kano kanyumidde kale nnyinawo kati kateni ensonga neekola ki neetambula naawe osobola okukola ekifaanaganako ekyo. Waliyo omwana bamuyita oba yani oba Rahma Interiors oba ani bwe batyo gye bali Rahma Styles ani Tesi Fashion ani abayiiya ne baga nti ensi nsobola okugigattako ki nga kirungi n'akatandika mpolampola n'atungayo akakaaya n'akateekako n'akola bitupiisi ogenda okulaba nga binyumidde abantu. Nyina gwe nakulabye naye ng'akwambaza ekintu ekirungi bwe kiti ebintu gyebiri bingi. Maya Sofia Sumaya Sofia abaana ne batunga
software mungi osobola okulowooza ku bintu ebirungi n'obikola ne bigatta ku nsi yo ng'ate bikuwa ekitiibwa ng'ate obifunamu ssente. Kati mbuulira abaana bw'obaleeta ku mmeeza baba bazitowa. Ekike wuuno aliwo ekike media wuuno afuna akantu k'omwezi abanja ssente ne zijja. So you can make your money nga toyina gw'okosezza toyina gwe weesittazza naawe n'obanga olwaleero olinamu. N'olwekyo tubagamba nti amaanyi galeme kubeera eno wansi. Eno wansi nedda. Tuleme kukozesa nnyo wansi tukozese nnyo wansi. Temujja kufuuka b'amaanyi lwa kukozesa wansi nedda. Wano tukozese wano inshallah taala. Okay, abalungi abatulaba nze Hadija Kigozi mubale kutwamubale kusubscribe nga sekane yanze ebigambo bibadde bi. Ate ebintu by'okukozesa wansi nebala okujja. N'ebintu by'okukozesa wansi okukozesa obwereere biina engeri gye bitaliimu mukisa. Wallahi abantu bangi kati gwe njala nkubuulire ffe abakazi batukuula tebakuula ffe neffe bakuula sente tubeera nazo. Ate nga batukuula tabeera omu osanga omusajja nga alina abakyala bamukuula bana era nga naawe oddako eka n'ogamba nkikudde nkubye jackpot naye gwakikudde sente zo ziriwa. Ate gwoyinza n'okuba nga olina ne b'okuulako abawera 10 ng'ate ye omwami alina abamukuulako abawera 3 ne gwakuula ziri ludda weekanga tokoze eki weekanga tozirina. Tokutte essimu nnungi tovuze emmotoka nnungi tosuze wantu walungi kubanga buli ajja akuteekamu ebisiraani akweyambuliramu gyava tomanyi bakweyambuliramu. So ebintu ebyo omulimu gw'akantu ako Katonda ke yabaweera obwereere abantu bakugaa nti nkagaggawaliddemu obabalirako 2 3 onaaba munnamukisa okkafunamu. So n'olwekyo temubeera nnyo driven ne bano abantu be mulaba ku lubatu webali nga ne ku internet webali naye abo be batono. Omuntu agamba 2 3 be batono abakafunyemu n'aganze nkavuzeemu emmotoka batono naye mwenna mubuuka ku kibinja ekyo kye mulabye ne mwerabira ate abangi abakozesezza obwongo bwabwe n'amagezi gaabwe yabanga bafunyemu abo be bangi okusinga abafunye mu kantu ako mu bwerere bwabwe. Ebizibu abantu byebafunidde mu bwerere bingi okusingako ebirungi bye bakoze eki byebafunidde. Oli mutuufu seeka kati sibula ku bantu mukkirize. Amannya mbadde Sheikh Shakibu Ssekimwanyi omulangira e Bukoto, CEO Takbir Tours and Travel Company etwala abantu e Makka ne Madina. Twabadde tulina umra yaffe yabadde ya June omwezi guno gwe tulimu naye tetwasobodde olw'embeera ey'ebyobulamu bwefaanagana mu ggwanga olunaku olwaleero ne tubanga essaawa zino twagikyusizza ne tugiteeka mu mwezi ogw'omusanvu. Tubaga mujje mwewandiise mpola mpola osobola okusalawo n'otambula ey'ogw'omunaana n'ogw'omwenda oba ogw'ekkumi oba ogw'ekkumi-n'ebiri. Umra ziri open ejja emyezi gyonna inshallah taala. Nsaba Allah abagabirire Allah abanjagalire sijja kusukka wano. Kale abalungi abatulaba enze Hadija Kigozi mubale kutwamubale kusubscribing abadde ne Sheikh Shakibu Ssekimwanyi. Assalamu alaikum.